nze site simanyi goyogera kwa bulanze nyina wano omukalaju gwendaba ku internet. Kati nno naye yagenza alopye nnambwayo kakati. Oyo nno goyogerako sigenda mmuteesaako. Kubanga tali wasenze kutuula mmuteesaako. Tali wasi. Twogera ku nsonga z'abakazi na bamaama. Kakati ng'oŋŋamba nti ate oyo yasinga n'abaana sisobola. Sobola mmuteesaako. Omuntu yenna bw'olaba nga yeeyolesezza nti musiru tomuwa nnyo buki? Budde. Tomuwa nnyo budde. Nenze Mary kyonna ky'osobola okukola nkuwagira kikole sigenda kuwabula ku mulundi guno. Nakuwabula ku by'ennyumba akkiriza bakuwe bye bakuwadde ekyo nakimala. Kati ku mulundi guno sina kyengera kumugamba. Oba omusanga n'omuyoola ekigo oba omufunire funfugu kyonna ky'owulira nga tekijja okuwuliza obulungi simulinaako buzibu. Gw'oli tu support. Nze baba naamusiba nyina looya gavumenti yamumpa omwami wange yamumpa emyaka kati mingi lwa kuba nze siza misango. Awetaagisa akasente nako era alihamudulira. Tubaamu nakwakamu. Oba omukulu Suna Beni kubanga abantu bano balaga nti Suna Beni kubanga si yoyo yekko omukyala gwoyogerako naye abantu bano bazze balumba nnambwayo mu nsonga y'omwana bakulembeza nnyo omwana. Oba Suna Beni ono ebintu byayogera bye bibawe ebbeeyi. Nze sijja kwogera ku Suna Beni gwe sinalaba ng'ayogera ku mwana. Suna Beni kasiro. Talina mumwa. Ye bw'anaavaayo n'ayogera ntulaba byayogedde tujja kumuddamu. Okusa ku kyanaaba ayogedde. Ate tuza n'obutamuddamu kuba bali beegatta tetwaliyo. Kitegedde. Kakati nze sijja kumuteesaako omusajja wattu. Nja kuteesako nayenze ku buli kitaala naye sigenda muwa nnyo budde. Kubanga buli yamwendako yafuna ebizibu. Teri yamwebakako ng'ali bulungi. Isaniswa radio kimanyi. Mwe musaaga. Ku nsonga y'abaana y'emu twawulidde mukulu munno muganda gwe wajjanjabako oba gaali mabwa oba kyali kiki ekyali kimuluma nga bamulongoosezza ebitundu ebyo ng'agamba mbu alieni ogenda okuba abaana b'abantu naawe abaana bo bajja ekikolimo bajja kisikira busikizi kiki abaana ba Fangoni ne bavaayo ne bamugamba baako wookoma. Abafumba leke mbafujjule. Abafumba leke mbaki? Tubaleke. Muleme kusikambula mirambo gisa mu balamu bannange tujja funa obuzibu. Bwanga tunasabira abaana baaliye ni kikolimo wategedde kinagenda kubabo. Okyanyimya kubooli. Omanye kinagenda kubabo gwakozesa omumwago gukulinga ekidoli bulwamu oguteekawo. Walowooza ko kinatuuka ku baana bo. Ebiseera ebisinga omuntu emulaba nga agenda kufa muleka afe. Kubanga fitina kintu kibi nnyo. Navaayo ne ngamba bannayuganda nti omukyalo yanguyira abatemu poliisi ya Katonda ebakwata. Nga balowooza sineema. Twali tukyaliyo ka video ne kafuluma nga ye kennyini agamba. Oyinza okunfunira ku bantu abankutuusa ku muntu oyo obuzibu. Nze nafuna omukisa bange poliisi yabakwata bino byenyumya si sineema katwe kumpi nnyo wali. Yabakwatanga n'enkubira essimu n'enzijja nkakasoba abantu abo mbamanyi. So wasangako gw'omanyi? Nasangako gwe mmanyi. Nannyonnyola bulungi nnyo yamusanga waba olwo baalukola batya era bwe yamala obigamba poliisi ne mbaganze mubalekedde nze nyina ebiteega. Kebisobodde okunkumayo ennyini ne beeyogera bokka ne beekubye ne beetira ne poliisi. Kitegeeza tebakyansobodde. Kati ntwala omukisa okutegeeza nti abafu mubaleke mubaki? Bafe. Mubaleke mubafu. Waliwo omuntu nga mulabanga omulamu naye nga yafa. Kasomula sukka fitina ku buli muntu n'ogenda ku mwana omuto ng'aliye ni sikiini ng'oyagala akwebakeko. Ng'obaddewo ku mirembe gy'ababasudde olina mwando emirundi ena. Mugaye bambe. Lindako. Ozunza ekifundo ekute ku Fangoni kubanga bakugamba nti waliyo abavubuka abato. Bali abaana enjala bagimanyiira. Basiiba ne basuba. Siro ojja okujja n'obusente obawunyirira ekyalo kyonna. Nedda ssebo. Tekijja kukola. Nalongo ebigambo bino. Tulengera mumanya giwunye. Sekuno mwaka simayi. Muno omwaka simayi Katonda yakola ki? Naye Fangoni yagaana okulya omuntu. Kamwogere ebijijinike, kamwogere biki, omwana tajja kulya. Bannange. Aina singa wakulako bulungi ngaffe. Oba oli awo nga kifu media kwanye.
naye yavaira yavira yawo newe nawe yiri mukotunulanga ekiwowoolo omwana talina gyakutwala omwana affe muveeko tajja kukulya ne boona amuvuma yagaana omwana amazima agamanyi kyekimuwalanyalira that's why yavuddeyo ng'awanda naye ate yasooka n'awanda ate n'addamu yasooka n'ajjonkera omulenzi n'amulema okusuula n'agenda n'amweripako omuntu eri akweripyeko ebyekibuli kale okuba omulenzi oli mugezi n'amuleka akuname yekka teyamuwa kye yali asuubira okitegedde ate bad chance najja ng'ayagala kulya mulenzi amulaga ye abimalanga amulaga ye ebyo abisobola buli kimu mu ggwanga kwaliyeni nti nange byensobola nja byesobolera tonsobolera bireke bwe busungu kati ate lwaki abayi amaga kaawo waliwo kerementi waliwo mudogo ko nabo tetujja kulya ate mbulakabadiya oyo ate akubirawo yagenda okulaba nga omunene aganye nagamba bakandye kubasigaddewo ko bonnaffe situjja kukola ki abakirala wayagala okugwa mu kiifu mmeri namugamba nja kukuba engatto kati mukazi wattu obusungu alina bwa saidi zonna naye kati lwaki aba ayingizaamu abaana baali totemuyitemu omuntu w'omutima mubi buli kintu kimuluma olowudde kaliyeni ng'ayogera ku baana be yasinga wano obutagala kwogera ku baana be yasinga okuvuma abaana b'abantu nze omwana wange maidi yaleka kyayi mu ddiro n'amwokya naye yafuna obudde obutula ku internet n'aŋŋamba omwana wo wamwokya imagine omwana omuto bebisanyu atayogera kati weewuunya omuntu wasobola odisikatika ku mwana omuto bw'atyo kikulaga nti omutima gwe muvundu nnyo omwange namwokya naye ali beautiful tubahimirizaawo bamwokya naye leeta gwe bataayokya olabe who is have big pig kaddemu olaba ani alina big pig munyi abaana babanno bayite big pig nalo ave ku baana b'abantu kubanga naye obwana lulungi tebusula wuwe nga otafuna budde buteesa ku babe n'abafu abakole ki osobola kujjayo ogwo omumwe ogulinga olugali n'ogamba omwana wange yajja nga ge mawulire gozze okuwa eggwanga ofuna naye ajja nno ng'atunulikako naye waliwo atajja ng'ayinga akawudumo bino byagamba mbu yakuyamba nnyo simanyi yakola atya nze munnaye nze neesimye abantu abanyamba bonna bakyali balamu zijja eri kiwaye yannonda mwogedde emyaka gyonna kikofiira n'amunzijjako anjigiriza okukola kikofiira is the one of the rich man have in Uganda mugagga nnyo gye nasangira n'eryo eddubu ng'alirabirira ate yanyamba ye atalina waabwe ayamba nga tomanyi gy'ova oyamba ani ebisinga tubyerekereze naye nze namugamba abaana bange taddangamu bateesaako ndi mwetegefu okufiirwa ekitiibwa wakuteeseeko ekyo ekitiibwa ndi mwetegefu kifiirwa kwambalaga ne bukanza obusuuka bubikuka zino emboozi zayogerako manye ez'ejjuba biki ntuufu siina buzibu omukazi nga nze abasajja bamwebaka kolaba nakati ku myaka 6 abalenzi bankwana kubanga omukazi bw'alina okukola ki naye kakati gwalinga omufaliso omusibemu olwayi ani ayinza okutwala kakati nno ntwala omukisa okutegeeza nti nze mukamudogo ate kuyidi ningenda wa chief med ndowooza olwo olweza ate nga Salongo ayaaya Salongo agume bugumi kino ekintu kirala tobako gwokuba tala tukwegayide naye mawulire tuli mawulire mukwano mawulire byebyo nkulabye onywa akazzi obuto kaliko wagambye